vision tegenda kubeera vision ng'erinnya lyo fu. Okay, kamba yambeka ab'omulembe guno Mukama abampadde ate kati agenda kubampa nnyo kubanga ngondedde byonna bye yaŋŋamba. Now listen to me. Erinnya bw'oba olina ekirooto kirungi ng'oyagala okukola ebintu ebirungi, noonyanga okukola erinnya mu bulungi. Kiwandiike. Bw'oba olina ekirooto kirungi ng'oyagala kukola erinnya, noonyanga okukola erinnya mu bulungi. Tulina omulembe omuzibu ng'oli bw'azuula nti bw'ovuma Bujingo ofuna 1 million viewers mu nnaku 3 nakandi kanvume Bujingo. Kanenvumire kwono akasajja ako kasiru nnyo 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 nnyo. Kalekawo n'omukazi mutwale. Akati Bujingo gw'ovuma ali ku level ndala. Gw'oyagala kukola linnya okyali wansi, naye wansi ovumye Bujingo. Nyina mikwano gyange bembeera nabo ne besibeera nabo, abamanyi ng'abamuze sibamanyi, naye bwe bakulaba ng'onvuma tebafaayo. Olunaku lw'oligenda mu maaso gaabwe ng'oyagala mulimu nga bagamba ono yavuma abagagga bannaffe. Noonyanga engeri ennungi ey'okukolamu erinnya bw'oba olina visioni. Abamu baababuuliriranga. Eriyo abantu abaatwalanga omutawaana n'avuga emmotoka n'agenda ku media house emu n'ayita omukozi omu n'amuyita n'amugamba jangu, oli mukozi bukozi. Ebintu by'omu nnyumba kizibu nnyo okubitegeera. Bujingo gw'ovuma y'omu ku ba employer aba profession ye ne ya media. Wandisiriseeko kuba tosobola kumanya gwe bw'onooba tomwetaaga tottira bannyoko oba baganda bo, tobazibira makubo, n'abaana bo leka bazibira makubo. Muleke Bujingo ajja kubyemalira. Oli n'avuga emmotoka n'avaayo, pulezidenti gw'agambye n'adda ku mpewo n'agamba waliwo n'abaŋŋambye nti muleke mbu kubanga bassaba bagagga bagaba emirimu. Wenjogerere yali abakulira bamugoba n'abaddakaawo bonna bonna ndowooza bali ku street benjeera. Omwe yali akulira media house ennene eyali yakola project y'okunvuma ali mu kyalo talina mulimu. Kubanga yayagala okukola erinnya ng'alikola mu kusuula bantu, mu kuvuma bantu. Emitwe gy'amawulire ge eva giba gya kuvuma bantu. Ateekwa okumaking sure nti waliwo business gy'asuula, waliwo amaka g'ayonoona. Kati awo osobola okulyawo akatonotono ne views ne zeeyongera, naye bw'ovaawo toddamu kufuna luggi lulala lweggula. Abavubuka munoonye views mu ngeri ennungi, munoonye following mu ngeri ennungi, munoonye amannya mu ngeri ennungi. Kiba kibi nnyo okuggalirawo ne baganda b'emirimu. Oli n'awulira erinnya lya muganda wo ng'ataddeyo application, n'amubuuza nti oli muganda wa gundi, n'agamba ye ngalowooza nti ekyo kinaamutaasa, kumbe ekyo kyekigenda omumisa omulimu, kubanga ate gw'ozaalibwa naye yali ayagala kampuni eno eggweewo ate gwe mw'oyagala omulimu. Ekyokubiri, ogissaamu ne baganda bo ne bannyoko obwesige nga balowooza nti bwe banaabawo emirimu bajja kuba bakukettera. Oli ne bw'aba ayingiddeyo mu butanwa ne bamanya nti wa famire y'abo abakola amannya mu kuvuma abalala, mu kujerega abalala, mu kujolonga abalala, oli bw'aba ayingiddeyo emyezi 3 oba 4 baba bamugobye. Kubanga ffe nga baboosi amagezi agagoba abakozi tulina mangi ng'era be tulina agabahayalinga. Bwe nzuula nti oli mufu nga mbadde sikumanyi, human resource ng'akuwandiikira ebbaluwa ya redundancy, tetukyalina mirimu, ne tujja kusasula ne beguba mwaka mu maaso. Amateeka goyinza oluza nti ogenda kuwabamu. Buli boosi aba ne ssente ezikusasulira emyezi egikavalinga amateeka kye googera. Nze agaba emirimu megamba nti tewakyaliwo mirimu, oli redundant, tolina mirimu, gwe ate tosobola genda noga nti nyina emirimu weegiri.
nze agigaba sikyalaba gye nkuwa